Busia y'emu ku disitulikiti ezifumbekeddemu ebikolwa by'okutulugunya abakazi n'abaana. Essaawa nga zikunukkiriza okuwera 7 ez'ekiro ekyakeesa olunaku lwa Mande ya wiiki eno, poliisi yayitibwa bukubirire okutaasa abakazi abaali mu kukubibwa babbaabwe. Gino gyafuuka mirimu gya poliisi okutaasa n'okusomesa obutabanguko mu maka obufuuse baana baliwo e Busia. Abakyala bano poliisi be yataasa baaweebwa ebitanda ng'omu ayokeddwa wabula nga n'omulala yali akaaba ate nga bw'avaamu omusaayi olw'obuvune obwamutuusibwako. Nesitula omwana n'emutwalira olumutwalidde omwana nemugambawo omwana ssente zireyo waka kangamba sobola akuwa mwana ku butiitizi bwe mbaddeko n'endowooza agyaleeta omwana ku poliisi batandikidde okunkuba. Kumyozaza abadde 3 nga ndikumya n'emikwano gyange tuseka nabaawe kati oyo yakomyewo n'atuma omwana mbugenda oyite mama n'atuma oyo omuwala omuwala oyampisa okugendayo n'emusanga mu nnyumba bakumanyi abadde ayagala kulwana. Ebikolwa by'okutulugunya abakyala naddala mu maka abantu ab'enjawulo buli omu akwogerako bubwe. Okutulugunya abaami okutulugunya abakyala mu Busia no disitulikiti kiyitiridde nnyo kuba abavubuka batandise okunywa buno buveera abanywa enjaga. So we had a project here before that helped to train champions for women's rights, but the cases are so many. And what is most disappointing is that we are being let down by the police. Okusinziira ku poliisi, ebikolwa by'okutulugunya abaana n'abakyala e Busia kweyongera buli lukya. Some people still behave or believe that women are subordinate to them. Then there's a high rate of early child marriage. People don't want to take their girls to school. Embeera eno erese abakulu mu poliisi batakula emitwe ku ngeri gye bayinza okujjangangamu. N'olwaleero bano babadde n'omusomo ebugoloobi okwongera okubangulwa ku ngeri gye bayinza okunogera ekizibu kino eddagala. Amyuka ssaabadumizzi wa poliisi Brig Sabiiti Muzeyi yabadde omugenyi omukulu. Brig Sabiiti ategezezza ng'okusomesa okwaŋŋanga obutabanguko mu maka bwe lyafuuka essomo erisomesebwa omuserikale yenna abeera tannafuluma saako n'oyo abeera azzeeyo okusoma. We have made sure that we include gender-based violence training in all our core courses in our training institutions. That is at basic training, at officer cadet courses. Abakosebwa tebaagala kutwala ababakosezebwa ziti ku kooti, so osanga nti emisango gisigalawo ate bwe baddayo ate ne batandika buto. Abakyala n'abaana si be bokka abatulugunyizibwa nga n'abasajja bangi nabo bakosebwa. Bano basabiddwa okuloopanga ku poliisi emisango egigwa mu kkowe lino. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.